Hey, nkwaniriza nnyo ku Financial Literacy in Uganda nga bulijjo nze Namanja Miriam. So nga nabasuubiza olunaku lwa leero tugenda kuba tutunuulira Airtel IPO. Wabula ngenda batwala mu speed mu eno video kubanga njagala video ebeere nnyimpi ate nga tucoverinze as much as possible, yeah. So munansonyiwa video eruddemuko mbaddemu busy, but well, let's do this. Yeah, tukyalinayo ennaku entonotono. So nsuubira still ogenda funa obudde oyite mu video eno okole investment decision eri better informed, yeah. So ennaku eziwedde tubadde ne spaces nyingi abali ku Twitter oba ennaku zino Twitter X. Tubadde ne spaces nyingi ne mukwano gwange Alex Kakande hostinze ba analysts abenjawulo twasooka ne tukola esooka nga teri ma analyst tubaddeko ne ba Airtel executives bonna tubadde ne conversation eri ku shares zineno risks ezigirimu ebifa ku Airtel recordings ezo zikyaliyo ku Twitter ayagala okufuna details wandigenze nosooka oziwuliriza so that you get an in-depth discussion. So video eno gye ngenda okukola eri just summary y'ebintu bye twogeddeko. Ayagala details oyina kugenda ku recordings ezo zirabe. So mu kutandika kwa byonna shares nakola dda video eri introduction to the stock exchange ne how to invest I think in shares in Uganda. Ngenda gye kulinkingireyo eri more detailed about ebikwatagana ku shares ozifunamu otya. Ogulawo otya account naye just a small recap. Shares obeera oguze ekitundutundu ku company gy'oguzeemu emigabo. Shares ozifunamu otya, ozifunamu nga price yazo yeeyongedde. Tugeze oguze shares Airtel ku 100 leero enkya oba ennaku ne ziyitawo shares ezo ne zigenda ku 120 so obeera okozeemu profit. N'ekirala mu shares ofunamu mu ngeri ya dividends. Dividends ye company weegabirako amagoba geekoze ku ba shareholders baayo. So zezo ngeri bbiri zofuna mu shares. So government yayisa ekiragiro eri companies neno zilistinge kyova olaba ne MTN yavayo ne listinga emyaka egiweddeko. So Airtel egenda ku listinga 20% of its shareholding nga 20% eno bagicomputinzeemu 8 billion shares. Nga 8 billion ezo ziri part of the 40 billion eza Airtel yonna. So after the offer shareholding, ngenda kuterako waneno ku screen shareholding bwenafaanana zino extract zonna ze ngenda okulaga zijja mu prospectus era ngenda kuterayo link mu description ofune prospectus eno ogiyitemu in detail kubanga ngenda kubeera ngiyitamu mu summary tubeere nga at least tuyina overview ya listing eno. So major shareholder agenda kusigala bati Airtel Uganda nga ina 79%, approximately 8%. Then bati Airtel Africa egenda kusigazaako 0.01%. Kati abasigadde be bagenda okubeera n'izino 8 billion shares, which is translating to the 20%. Yeah. So after this shareholding, Airtel eri mugambo approximately egenda kubeera eri worth 4 trillion Ugandan shillings. Tugenda kiraba ekyedda kiki ekitegeeza ya. So after this listing, government eyagala mbuno at least 20% egenda kubeera ngeri owned abantu abataka wansi wa 500 ba individual shareholders nge omojjemu ba directors ne ba staff ba Airtel kyekyo kiruubirwa. So shares za mmeka Airtel yagambye buli share etandikira ku nusu 100 naye nga shares ezitandikibwako ziri 2,500. So nga total cost gye weetaaga okutandika okuinvestinga gye mitwalo 25. 25 nga obeera oyagala shares ennyingiko bagenda kubeera batunda mu multiples of 500. So oyongeramu emitwalo 5 mu shares endala zonna z'oyagala okusuka ku 2,500. Era nga ngenda okulaga waneno mu analysis gwabeera agenda ku investinga mu shares kyandibadde kirungi nnyo no investinga shares ezisooka mu 2,500 oba mu 2,500 kubanga o investinga 2,500 ogenda kuba kikostinze emitwalo 25 naye share yo egenda kubeera ya nusu 10 buli share. Kati gwe agenda okubeera asinza okugulira ku bbeeyi ennene mu bonna bagenda okuinvestinga mu kampani eno. So okufunamu ogenda okuyutilizinga incentives ze bakuwadde. Incentives ojja genda mu prospectus waliwo page
waliwo page or section eyogera ku incentives so bakulistingidde incentives ez'enjawulo z'ogenda ofunamu naye nakoledde wano eno table era kanje kuyitiremu so olaba ona investinze ku nusu 100 wogula shares 2500 zokka buli share yegenda kubeera eri worth nusu 100 obanga kwozigulidde wabula bw'oyongeramu emitwalo 5 gyokka n'ogula shares 3000 ogenda kubeera bakuwadde shares 15000 za bwereere so ekiviiramu ku ekyo ogenda kuba ospeninze emitwalo 3 zokka wabula nga buli share ogigulidde ku nusu 95 95 shillings kati olaba obeera tugambe shares neno zigudde ebbeeyi ne zidda ku 97 gwa investingidde ku nusu 95 already wakozedde amagoba ga nusu 2 ku buli share wabula ono gwaguze shares 2500 zokka already okoze loss kubanga share price eseri mu 97 wabula gwagulidde ku 100 so tukozesa incentives zineeno tubeere nga tulowaringa effective price ya shares tubeere nga buli maybe price bwe increasing ofuna mu kinene ne price bwe kirira ofiirwa kitono kyekyo bwe gwa mugaso gwa incentives zineeno era wandizikozesezza sente zoyongeramu si nnyingi nnyo table nga bwe era ekulaga mbu nno bwo investinga ng'okozeseza Airtel money ku incentives endala ze bagenda okubajjukira wali eri wobeera tukozesa Airtel money oli mu kufuna shares 5 ku buli 100 ezikuweereddwa wabula bw'okozesa Airtel money bali mu kwongeramu share emu ku ziri 5 ze bakuwadde so oli mu kufuna shares 6 ku buli 100 ezikuweereddwa so tugeze oguze shares 3000 bagenda kuwa shares 108 za bwereere price mwenna mulaba musigadde mukozeseza cost yemwe ataguze mu Airtel money spending emitwalo 3 akozeseza Airtel money akozeseza emitwalo 3 naye price mufunidde kuzanjawulo kubanga ono wa Airtel money ali mu kugula buli share agigulira ku 94 ng'atakozesa Airtel money ogulira ku 95 oli aguze just shares 2500 already ali mu 100 so yeyo price difference gyenjagala okuhighlightingira kozesa channels neno ze bakuwadde obeere nga osobola okugwanyulwamu kinene netebe endala y'aba professional investor professional banene abali mu kuinvestinga sente nyingiko abagenda okugula shares million 4 shares million 2 ezitera kubeera nga zi bank NSSF ebikwataganya bwe bityo so olaba nga bo price balina ddala yanjawulo bagenda kutuuka okugula ne shares ku nusu 73 yetuba individual investors the minimum gyosobola okugulirako shares eri nusu 83 ate nga oguze shares million 37 ezo sente nyingi nnyo batono nnyo abasobola okuzifuna but yeah, your price difference eriwo between gwe individual investor ne baneno bagayi abayina sente the big money guys yeah gwentera obayita big pocket guys so yeah your pricing ya shares ekirala kyenjagala okwogerako ye dividends Airtel ya promises mbuno egenda kuwa 95% etargetinga 95% payout ratio 95% kitegeeza kibagamba ku sente ze bakoze mu mwaka omanyi companies ezikola sente mu mwaka zitransferinga sente zo neziziterekako nga gwe wonobeera ne savings zo mu companies bakiyita retained earnings bazitereka ezo sente ne bazikozesa maybe oku expanding business yaabwe okugulako shares back from the public naye kati ngako Airtel tegenda kubanga esobola okugula back cause eri mandated okulistinga 20% kati n'ekirala kye bazikozesa ezo sente bagabirako ba shareholders nga dividends kyena kunyonyodde okusooka so Airtel egamba mbu nno eyagala kola target ya 95% nga sente zibakoze omwaka badistributingako 95% naye kati ekyo kiyinzayo ku analysis gye twakoze neba analyst abenjawulo bagamba is this 95% sustainable kati ekyo baraisinze concern mbono Airtel already no business gyerimu ya technology yetaaga sente
nyingi nnyo ez'okuinvestinga mu infrastructure, okuzimba emirongooti, networks ez'enjawulo, oku-upgradinga technology gwe balina. So we bafocusinga ku 95% payout ratio, bagamba bagenda kusustaininga batya capital projects endala ze balina. So ekyo ba analysts bakyaddeho nga risk mbu kiyinza okubeera nga tekiri sustainable, ne bakikomparinga ate ne cash flows. Wotunuulira cash flows, research houses ze tuyina zi brokers abasinga, D&B, UAP, Crested Capital is the leading broker. So bakoze analysis naye no research not gyengenda okureferringako ya UAP. So mu UAP research note nja kuterayo era link engeri yo gyefunamu, bakulaga forecast ya cash flows up to 2028. Nga olaba cash flows neeno ku mwaka nga guggwa, Airtel eri mu kusigala ng'egenda mu negative cash flows. Negative cash flows kitegeeza sente z'okozesezza oba z'ointending okukozesa zisukka mu z'ofunaye, ng'ezo ziri nkunyonyola ntya. Mu cash flows tulaga cash flow statement etunira sente meka z'ofulumiza, sente meka z'oyingiza mu kampuni yo. So cash flow statement eno forecast eraga mu gye bujja baforecastinga batya sente nga bwe zigenda okukozesebwa mu company. So according to research note ya UAP eraga mbu nno by 2028 Airtel egenda kubeera ng'esigadde mu negative cash flows. Kitegeeza priorities ziri luddawa, ekyo ba analyst kye ba stress nze priorities ziri luddawa, ziri mu kusasula dividends yet bakyafuna loans ennyingi ze batali mu kusasula, kubanga cash flows zirimu na component ya loans. Mu mwaka bwe guti ne bwe guti tugenda borrowinga sente bwe ziti, ba shareholders bagenda tuwa sente bwe ziti, tugenda kusasula amabanja bwe gati, bwe bityo bye birimu. Kati balaga mbu nno sente zigenda okubeera nga zikozesebwa oba nga ziggyibwa ebweru wa business zigenda kusukka nnyo ku sente business zeeyingiza. Kyekiviiramu negative cash flows. Kati bw'obeera ng'okoze bw'oti ate n'oli mu kusasula sente ozijja mu business z'oba shareholders, kitegeeza ogenda keeping or borrowing, kubanga business teri mu kukola sente nnyingi zisustaininga kusasula amabanja, sustaininga kusasula ba shareholders dividends ne investing activities ez'enjawulo. So gwe nga shareholder oba prospective shareholder, ekyo olina okukiteeka mu bwongo obwo. Maybe ojja kistressinga ku board ezijja okutuula bajja za advertising anyway. So ojja kubabuuza priorities zammwe ziri ludda, tusasula amabanja oba tugenda continuing nga tuli mu negative cash flows, and the directors will respond to you. Era bakiddamu dda, so you just go back to recordings etwali nazo ne Airtel olaba oba reason gye baawa gwe kukolera. So kyekyo ekiri ku dividend policy. Cash flows ngiyogeddeko. Airtel financial statements zaayo ziraga mbu cash flows, well, operating cash flows eziva mu normal activity eya trading eya business zo ziri positive, which is good. The company is generating money. Wabula wogetamu nekya cash flows endala nga bwe nzikunnyonnyodde, then company ebeera eri exposed to risk y'obutabeera ng'esustaininga dividends bakoze ne other responsibilities that they are supposed to have. Kati ekirala kye njagala okutunuulira ze risks. Ngenda kutunuulira risks ngenda kutandika nga ku exchange yaffe nga bweri. So kye tulabye mu market yaffe, liquidity is picking up. Liquidity ntegeeza ku bwangu ki oba okutundirako shares zo ne bwangu ki bw'ogulirako shares zo. So mu biseera ebiweddeko tubadde strugglinga nnyo, ng'olunaku luyinza n'okuziba nga tewaliyo trading ebaddewo oba nga trading entono nnyo, so nga gwaguze shares kigenda kuzibwalira nnyo okufuna omuguzi, oba nga bw'omufuna tugeze oli mu rush bagenda kudondola shares zo. Maybe wagula shares za MTN ku nusu 2 kati otuuse na oyagala zitunda maybe ku 2, osigale nga tokoze loss, tokoze gain, wabula olw'okuba nga tewali mu omuguzi ku ssaawa ezo, ye sente zo zaagala mu bwangu, nga bayinza okudondola ne bagamba abo osalako 19 ng'otunda. So kyekyo kisobola okubeerako mu exchange yaffe. Liquidity it's picking up well, but teri waggulu nnyo, still osobola okubeera ne stack ne shares zo nga teri aziguze, wabula that is
tusuubire mbuno engeri nga bantu bangi bwe mugenda okujja mu exchange jjukira ffe ffennyini ffe tugenda okwebuildingira market yaffe. So I encourage you actually mweyongera okuggulawo accounts ne Uganda Securities Exchange bwe munabeera bangi market yaffe egenda kubeera trading egenda ku improving nga tujja funa products ez'enjawulo companies zaffe ze tuinvestingamu zigenda kutandika okubeera more answerable to ffe ba shareholders, so things will get better. Actually sikunnyonnyodde engeri ki gy'ogulamu shares. So ekisookera ddala osobola okukozesa Airtel namba yo nga mu kikunnyonnyodde ne ku pricing okozesa Airtel ogenda kufuna shares nnyingi ku muwendo mutono ddala. So bakuteereddeko that USSD code ngenda gikuterako ku screen gy'osobola okukozesa, oba osobola okugenda ne ku easy portal eya USE osobola ogenda na it takes a very short time. Olunaku lumu account ebeera egguddwawo wobeera ne ID yo weetagayo bank account wa sente gye zigenda okuva ne wa bwe banaakusasulira dividends zo. So osobola okukozesa easy portal, osobola okukozesa Airtel number yo, oba osobola n'okukola direct n'ogenda ku these brokers n'ojjuzaamu forms. Ye engeri gy'ogenda okugulamu shares zinene. So tukyali ku risk, manza okunnyonnyola about the liquidity na market. Risk endala shares zikka ebbeeyi. Teri sure mbuno oguze shares leero ku nusu 10 zigenda kweyongera zibeereza nusu 10 oba zigenda kweyongera kugenda waggulu forever. Mukwano gwange nga nagambye Alex publishing articles about finances era ngenda kuterayo link ku site ye ja publishingirako zineno articles. They're a great read, you can invest in yourself and keep getting more knowledge. So kugondi MJ yataddeyo yakoze analysis ya shares engeri ki ze zitambuddemu n'akugamba mbuno ku Stanbic lumu yaliko ku 12 shillings per share wabula kati trading at 31 per share. That is a jump, yava ku bei ntono negenda waggulu. Kyekimu nekyetulaba ku umeme yatandika yaliko ku 168 shillings per share kati eri mu 414 per share. Wabula tulina ne instances ngeza Sipla yaliko ku 262 shillings per share. 200 is nusu 262 buli share, wabula kati tradingira mu nusu 7. Kati gwenga investor mu Sipla obeera okoze losi nene ddala, kyekyo abantu abamu ekisinga oba discouraging ku shares oba labanga ebbeeyi ekkiridde ate nawe intending okuzinvestingamu olina okukimanya bbeeyi esobola okukkirira wansi ewa shares. Wabula obeera mu for a long term, ba long term players be batera okufuna nnyo mu shares. Long term is investing for a longer term, tunula myaka 5, myaka 7, myaka 10 negisukkamu be ddala basinga okuganyulwa. Wabula gwobeera wa focus yongeri mu kuinvestinga mwaka gumu kiyinza obutakolera. So ye instance ditula ne ku MTN, mujjukira ku IPO MTN yali trading ku nusu 2 buli share, wabula kati eri mu 17 anje buyiseeko yebadde na mu 16 19. So share price yasobola okukkirira, wabula obeera ne long term perspective kiyinza okukolera. It's not a guarantee though. Nga nkugambye Sipla for a very long time now ebadde trading losses, so just keep that keeping mu bwongo obwo, sorry ngenda mu luzungu, wabula keeping emabega wa bwongo obwo mbuno price esobola okukkirira. So tukyali ku risk mu prospectus nga nagambye era link gyeri mu description erina section number section 8 eri mu kwogera ku risk zokka kanzi kuyitiremu mangu. Prospectus ye document company gyefulumya okwogera ku company, shares ze bali mu kutunda, ba owners ba company, risks ki ze bali mu kulaba, like ze bali mu communicating about prospective investors. So that's what the prospectus is. So mu risks zinene ezimu Airtel zelistingira oba zeri mu ku highlightingira ba potential shareholders balagamu ya competition, bo Airtel eri mu operating mu competitive market. Tulina major competitor MTN, so business yonna teri mbuno Airtel yegituddemu begena continuing nga ekola amagoba, wabula
competitor naye alina influence ku price. So competitor wabasinga, then they are losing revenue. Buli omu wa deciding ambo atukoye Airtel tugenze wa competitor, they are losing money. So prospective investor ekyo ino chimanya. N'ekirala si MTN yonna ena ne competition okuva muzi TikTok, zi WhatsApp, like Zoom, all those other entities ziri foreign. Wabula bantu batono nnyo kati ennaku zino abakuba amasimu. Abasinga tusinga communicating ku WhatsApp, abantu bali mukozesa zi TikTok, zi Zoom okubeera ne meetings, tebakyali mu kola ebya conference call. Conference call kati nayo app ndala nnyo abantu gye bakozesa. So ekyo ki-threateninga revenue gye bajja mu voice. Nilabidde okugamba what is being listed. So mu company ya Airtel bali mu kulistinga company eyina ekola voice ne data as the main sources of revenue. Airtel Money teri part of this listing, and that is also part of the things ba analysts bye babadde boogerako, kubanga tulaba MTN yo ya listinga Airtel Money, wabula tulaba MTN yo ya listinga mobile money entity ya, wabula Airtel yo telistinze Airtel Money. Zineno companies jukira zanjawulo. Fe abali eno mu public woyogera Airtel tugirabanga company yemu ekola data bundles, ekola calls, nekola Airtel Money, wabula zino companies zanjawulo wotuuka eno mu registration. So Airtel Money ya GGM teri mu gilistinga. Yet ba analyst bagamba wotunulira scope ya operations engeri bwegenda Airtel Money ye cash cow ennaku zino ddala mu Africa. Wotunulira zi Safaricom mobile money business scalinze nnyo yeri mu kuyingiza ssente okusinga zineno sides za revenues endala. So ekyo ba analyst kye batunide ne bagamba gwe nga investor in the long run zineno services endala ziri mu kudeclining. Abantu batono nnyo gye bujja bagenda okubeera nga bakozesa voice nga bakuba amasimu. That service line is decreasing. Nature data competition eri stiff, ba players abalala bali mu kujja mu market. So ogenda kutunula nga margins zibagenda okutuuka okukola ku data nazo ziri mu kukkirira. So company jo investing mu kitegeeza revenue yayo mu biseera ebijja mu maaso erina risk mbuno revenue yagenda kweyongera nga kkirira. Yet ku mobile money scale gye tugirabako eri mu kulaga mbuno jo revenue yayo egenda keepinga nga yeeyongera waggulu. Yet eno company Airtel gye ya gem. So ekyo nakyo ba analysts bachi highlighting nze ne Airtel ekikuteeramu mu prospectus ng'ezimu ku risks investors alina okubeera nga atunuulidde. Ekirala kye batunuulidde ye license nga bwe nagambye Airtel terina exclusive license mbyoka yina operating mu market, ate ne licenses zineno zijjirako enkyukakyuka. Government buli kaseera ekyusakyusaamu neteekako ssente nnyingi nnyo ezeetaagisibwa. So nayo risk bagi highlightinze kuba investors, kubanga Uganda eyinza oba government eyinza otuuka lumu negamba Airtel tukugyeko license ya operating, ebivaamu ebyo share price egenda kukkirira ba investors bafiire. Wabula risk nga bwe bakigugambye, risk eri just a likelihood, bwesobola okubeerawo besobola obutabaawo, just bakikuteerayo obeere ng'okirowoozaako. Risk endala yeja exchange rate. Airtel eyina loans mu currencies endala mu USD. Nawe nga shareholder oyinza okubeera nga oli foreign shareholder to investing mu Uganda yeso nga sente zo primary ziri mu say USD, Kenyan shillings ne sente endala zonna. So buli exchange rate we varying ne shareholding yo bwe varying oba value ya shares zoguze ne dividends abaze kusasula zivarying depending on underlying currency gyogenda okuspendingira mu sente, kubanga dividend bagenda gikusasulira mu UGX, wabula wobeera ospendingira mu USD kitegeeza sente zo obeera olina okubeera ng'ogenda zitranslating. So obeera oli exposed ku risk ya exchange rate. Ne loans nga bwe nkugambye Airtel erina loans eziri mu US dollars. So engeri shilling yaffe bwegenda ng'ekebbeeyi kyexposinga Airtel to finance costs eziri waggulu, kubanga abeera basasula shillings nnyingi nnyo okusukka ku
ze bandisasudde rate yandibadde yanjawulo ne infrastructure gwe balina contracts ze balina zirimu other players who are way babalistinzemu ZTE abo bonna bali mu contracts zaabwe zirimu other currencies not GGX so ate babeetaaga okubeera nga bacontinuinga business yaabwe so the more the shilling weekends the more costs Airtel zebeera incurring ekyo kireducinga profits companies zebeera ekola ekyo nekimpactinga sente mmeka ze badistributinga eri gwe shareholder n'endala risk gye highlightinze ye yaba distributors so Airtel model ekozesa ba distributors mubalaba aba agents ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo so bagamba ba distributor banene ne bakeera olunaku ne bagamba tebakyagala kuba associated ne Airtel ekyo ki affectinga services zaabwe ze bakola kisobola n'okuimpactinga revenue gye ba generating mu services nene ze bawa public so neyo risk endala gye bataddemu just no risks nyingi nnyo ze bakuteereddemu olina okufuna obudde n'oziyitamu zonna n'olaba ngeri ki gy'oweetegekedde risks zineno n'okuzimanya obeere nga bwe kituukawo tekikukwata unaware obeere nga baakugamba well so you know what you're entering in. Risk endala yeya majority shareholder nga bwe nkulaze mbuno but Airtel Uganda yagenda okusigaza majority shareholder kitegeeza mwe abaguze bu shares obutono ngwaguzeyo shares 13 oyinza obutabeera na sennene so but Airtel esigala nga yikyalina vocal voice yesinga okuwulira bituuka ku bintu bya strategy company tugirunninga tutya wabula naawe obeera shareholder mutono ng'oli vocal enough otuuka mu zineno board meetings osobola okustressingayo issues n'oyimirira ba minority shareholders ne babeera ng'ensonga zammwe bazitunulamu wabula prospectus egambye but Airtel Uganda yebeera majority shareholder so esobola okupullinga strings ezitali in favor of the other shareholders. So I think there's a risk entonotono zensobodde okusharinga naawe wabula n'endala gye ziri ngenda kuzongera mu comment section you'll have a chance to read through n'abalala wobeera ne risk endala gy'olowooza mbuno gwe yeyo risk ennene okuggwe gyesoogeddeeko gitereyo abantu mu comment section bagirabe tubeere nga ffenna tukola informed decision kyekirala kyesigambye timeline za listing eno so offer eno eri mu kugwa ku 13th October so olina okugula shares eno within that timeline before 13th October making sure tewepushinga nnyo ku deadline kubanga you know operations ziyinza okutaatagana oba anything but hopefully tebijja kutaataganamu so gula shares before 13th Airtel erimu kugenda kubeera listed ku 31st October and that's when normal trading will start so ku 31st allocation bajja kuba bagimaze dda koze bonus shares bajja kuba wazirabye dda ojja kubeera osobola okuziraba ku USA site yo USA ku SCD account yo ojja kubeera olaba shares kizoyina olabe ne trading engeri kigyekolamu ne pricing engeri kijja ekyukamu so that is all 31st October wabula IPO offer ekoma ku 13th October those are key timelines nekyo ekirala ogenda kumbuuza oba pricing eri reasonable well nga bwe nakugambye research houses nene ezisinga zonna zakoze research notes balaga what they think about the shares so UAP yakoze eyaayo ojja tuuka ogiyitemu UAP bali mu kugamba like their overall conclusion that this is it's a good decision omuntu ayagala okuinvestinga mu Airtel shares bakuwa go ahead Nedian Blair yagwadde go ahead and there are so many other analysts bagambye well risks mweziri pricing eyinza obutabeera nga reflecting bulungi what they would have hoped for but they still give you a buy waliwo analyst my friend Timothy yakola analysis valuation ya Airtel Uganda jukira valuation zanjawulo valuation models nezo sigenda kuziyingiramu completely kubanga
siza muntu wa bulijjo. You need to be experienced oba knowledgeable okumanya abavaluinga batya company, and that is not my intention to teach you how to value companies, at least not for today. Maybe tunachikola olulala. So yakola analysis okuva ku bati Airtel Africa listed ku London Stock Exchange. So nalaga value yayo nagamba, well, Airtel Africa webere worth 5.5 billion shares. Airtel Africa webere worth 5.5 billion US dollars. They're holding 100% of Airtel Uganda. Airtel Uganda inaba subscribers 13.8 millions. Nga Airtel Africa ina total of 140 million subscribers. Meaning Airtel Uganda better contributing at just 10% of the total subscribers of Airtel Africa Limited. Katina kulaga mbuno Airtel Uganda better contributing at just 8% of revenue. Airtel Africa EBITDA contributing a 9%. Assets contributing a 5%. Katezizo nanga bwaziteka mu nga bwakola analysis nakozesa ezo metrics za contributing portion chikweno listed company kubanga eri already listed share yayo eri mu trading ku pounds 1.27 per share as at that point was valuing, which translates to 1.61 US dollars per share. So nga bwoveri no working downwards, at least of a reasonable price ya Airtel Uganda per share inakweli worth sente mmeka. So yakola analysis nga kozesa ezo metrics ezenjawulo nagamba Airtel Uganda eri between 5% to 10% of the value of Airtel Africa Limited. So nga bakozesa ezo values atuuka ku conclusion mbuno Airtel Uganda buli share inakweli ya between 27 shillings per share ne 56 shillings per share. Ekyo nakikomparinga kweno 100 gye baatuwadde nalabira ddala mbuno maybe Airtel shares are overvalued. Wabula jjukira ba research analysts abalala oba ba CFAs abalala bakola analysis ezenjawulo nga balaga mbuno share price actually esukka mu 10. So nga bwe nkugamba evaluation models gye ziri ezenjawulo, ekikulu kyazo nakutuuka ku nokola average yazo naye gwe nolaba price ki gyolaba eri worth shares za company nozo yagala okuinvestinga. So I guess that is all about Airtel IPO. Ndi mu kulowooza ki kyendeseeyo. And I'll really just close it at this. So byebyo byenkukoleddeko summary ya Airtel pricing. Of course, it values varying depending on method gy'okozesezza funa experienced oba funa certified financial advisor akuyitiremu in detail genda ku spaces zetubadde nazo ofune in-depth analysis gye tukoze ku Airtel shares. Ennaku ziggwayo kola decision ng'obudde tebunnaggwayo, n'ekirala bwo investinga ng'odi mu IPO time tewali fees zonna z'ogenda kusasula, wabula bwo investinga after mu gye tuyita secondary market webeera IPO time yebeera primary market nga shares zikyali tezinaba getting a public. Waneeno Airtel mu normal listing babeera bakwetagisa okusasula 5,000 shillings ku buli muntu agenda okuinvestinga. Wabula Airtel Uganda yagambye ezo zonna bagenda kuzisasulira buli shareholder agenda okugula during IPO time. Wabula bw'obeera togenda gula mu IPO time, there are costs. Let me actually show you some analysis of those costs. So buli muntu agenda okuinvestinga mu secondary market bagenda kucharginga 2.1% ku sente z'ogenda okuinvestinga. Eno 2.1% eri irrespective of broker ki gw'okozesezza. Buli omu acharginga sente zezimu, teri sente nazo bagenda kucharginga. So ku 2.1% jjukira zino eno zenkunnyonnyola za after bw'osalawo okuinvestinga nga IPA bweddeko, that is after
31st October. Bwegwako meaning ogenda kugula ku normal market. So bagenda kuba bakucharginga 2.1% ku sente zo investinze. 2.1% eyo 1.7 egende eri brokers, 0.4 egende wa CMA. Waliwo no eya Jim breaking that down bulungi yagamba kati breakdown yeno 2.1% eri broker commission. Broker akuyambye okukola processing ya investment yo afuna 1.7%. USE Uganda Securities Exchange nefuna transaction levy ya 0.14%. Capital Markets Authority nayo nefunako 0.14%, nayo bagita transaction levy. Compensation Fund nefuna 0.02%. SCD levy nefunamu 0.08% ku sente zo investinze. Ne Guarantee Fund nefuna 0.02%. Kati ezo total yazo zonna eri 2.1%. So buli normal trading ogenda okugula shares bajja kucharginga 2.1% of the amount that you're investing. Wabula wo investing ku IPO tewali charge name gye bagenda kusasuza. So nekyo nakyo wandikiteekinze into account. Wobera oli yet to decide on whether to invest now or later. So funa broker kwanguyira tulina ba brokers just okujjukiza aba brokers abali licensed. Tulina D&B Blair, tulina Crested Capital, tulina UAP, tulina SBG Securities, ne Cheaper Cash. Cheaper Cash is so active, so I'll stick to these first four. Omuntu yenna ali outside those tomutuukirira ajjako yagenda kufera. Genda eri ba licensed brokers ever checking ku CMA website okulaba muntu kyali licensed gwina okudiringa naye oleme kufiirwa sente zo. Byebyo bitonotono byenina ku Airtel shares. Go ahead and invest before time runs out. Yeah, I hope video ekuyambye, and wabeerawo kyakyoyina okumanya, reach out to me and I hope I'll be able to help. Twabagana omulungi omulala. Oh my dear subscribers, mwebale nnyo okusubscribinga, abasharinga videos mwebale nnyo, abapya wanena I welcome you, mbaniriza nnyo, mwebale okubeerawo, ababadde nange okuva yonna gye tuvudde. Thank you. Yeah, that's all about Airtel shares. Twabagana omulungi omulala. Mwelaba.